Bebatikidwa ku ttendekero Matech Business School nga nolina amatabi wano mu Kampala kakiri naho ema mu Bunyoro era nga bano batikidwa amasomo muli eby'obusuubuzi ebya tekinologiya eby'amawulire eby'emikono n'amalala ku madaala ag'enjawulo. Mu batikidwa olwaleero ebitundu 55 abadde baana babuwala ekito kiwadde nnyo essubi ly'ebisabibwa by'omu maaso olw'abaana bawala okwongera okwettanira okusoma n'okufuna okugu mu bintu eby'enjawulo. Akulira omukolo gw'okutikkira abayizi Oweekitiibwa Rose Ssemanda era nga alina nnyini ttendekero lino ategeezezza ng'essira bwe basinze okulisa kufulumya abayizi nga baliko ebintu eby'enjawulo bagasse ku masomo ge bakuguseemu okusobola okwanganga ebbula ly'emirimu erikudde ejjembe mu ggwanga. Ffe twasalawo nga Malotech Business School ne tugamba nti omwana bw'ajja okusomera ewaffe oba ssomo ki lyonna ly'aba akoze tumwongererako koose eya vocation gye tuyita ey'omutwe ey'omukono. Gatugambe omwana singa abazze wano ngaze kusoma business administration ekyo tekimala tumuteerako ate n'asoma oba okutunga oba ku byuma ebyakalimagezi oba okufumba kuyiga ebyokufumba ne hoteri. Kugamba buli musomo omwana gw'aba asomye tuteeka okulaba nti twongerako ekintu ekyasobola yennyini okwetandikira mu business. Ssemanda era asinzidde wano n'alaajanira minisitule y'ebyenjigiriza ekyuse mu ngeri abayizi gye babangulwamu okuviira ddala ku madaala aga wansi kibayambeko mu kusoma amasomo aganazimba eggwanga. Anti ensomesa yaffe eya wano twagijja ku bafuzi baffe ab'amatwale ate era bwe twagibajjaako tetugikyusanga. Batusomesanga okusinga nga baagala abantu abagenda okubeera ba clerks mu government office ne mu bitongole ebyo. Naye era ne tusigalayo nga bwette bwe tutambudde. Ensi kati ekyuse nnyo, ebintu ebirina okulaakulanya eggwanga birina kuva mu ffe ng'abantu. N'olwekyo ensomesa eno erina okukyuka okuviira ddala mu kutandika, si kusoma busomi baana basobole okuyita ebibuuzo bafune obubonero buna. Ono era asabye gavumenti eddukira amasomero g'obwannannyini mu bintu ebitali bimu basobole okwanguyirwako mu kukola emirimu gyabwe. Naye ssente zino ze tujja ku bayizi, ssente entono tezisobola kuyimirizaawo bintu ng'ebyo. Ate ng'omulimu gwe tukola tugukolera ggwanga. Kale n'olwekyo twandibadde tusaba nti gavumenti yandibadde etunula mu university zino ez'obwannannyini nazo n'ebaamu engeri gy'eziyamba nga bw'ekola zino ezaffe eza gavumenti. Baabayizi abatikkiddwa batutotooledde olutabalo lwabwe olw'emyaka 3 nga bwe lubadde. Nasooka osoma amawulire naye nga nalaba nafuuka video editor atematema ebifaananyi naye nalaba nga neetaagamu ne ku IT kwe kuddayo genda osoma ekirala kino kyemmaliriza olwaleero. Ndi mukozi wa Oxford District, ndi senior assistant town clerk. Ndi musanyufu olwaleero kubanga mbadde omu ku bayizi abakoze obulungi ennyo nenfuna n'ekirabo okuva ku Malotech Business School. Neebaza Katonda olwa achievement eno gyenfunye gyentuuseeko. Manyi nti degree gyenfunye mu public administration ejja kunyambako ku mirimu gyange gyenkola mu kuweereza abantu. Amanya gange nze Kamusime Jacqueline, nasomye mass communication and journalism. Njagala kubeera muwandiisi ne editor mu newspapers. N'ebintu ebirala byonna. Abazadde bo bayajjende gavumenti ekole kyonna ekisoboka wansi w'enjuba okulaba ng'emala ebbula ly'emirimu mu ggwanga ekiviireko abayizi bangi abatikkirwa okusigala nga tebafunye mukisa kuteeka mu nkola ebyo bye babeera bakuguseemu. Si graduation esoose mu maka gange naye nga byonna kumpi byebimu makerere bwe batyo abaana bonna era basinga tebalina mirimu yadde ab'Nakawa badde b'Ekyambogo badde baawa abaana tebalina mirimu. Kyekikulu ekiriwo nti abaana bagraduatinga naye ng'emirimu mitono. Gavumenti si kubakolera eri gye bafulumira naye kubasikiringa ne bateekamu skills ne bafuluma nga beekolera emirimu gyabwe.